puliza mukazi wawe omusanyufu ebintu bitambula mangu ne mukazi wawe abeera akukuluma otuuka eri nga tekiggwa munnaye bagamba mbu omusajja waakwata ensawo baba bamuloga bamukozesa kale bw'oba owandoga nakyo kiryokke kubanga binnyumira eddogo walyagala naye nsubira tewandoga just nange ninala kati nvuddeko kinjikutte ensawo birevu byange bye bivuddeko haiti yange evuddeko ate osanga bano abagayi bwe batinga be bagaana naye kati omuntu balito maani abo bakyotibbako kati nvuddeko ki tewali nga kyenvuddeko kala yange esigadde eseeruse naye nga ndi muddugavu nnyo bebi omusajja omweru abamukazi okukosi baba balediza nyentomenga muwombeefu nnyo mukakamu nnyo mwetowaze nnyo mulungi nnyo wa mukwano nnyo. Hello Saudi Arabia. Everybody say you guys nina amawulire amalungi kakati mwami Rasul omanyiye mutegesi we Saudi Arabia eyo yonna okwetulula ankubira ngamba Becky njagalo je Saudi Arabia ennaku z'omwezi nga 12 olunaku lw'enkya ngenda kubeera Jeddah ennaku z'omwezi nga 13 ngenda kubeera Dammam ennaku z'omwezi nga 14 ngenda kubeera Riyadh bannange kati essaawa zino nsimbula munaye bwe yabiŋŋamba laba omwami wange wamproposing nga mmeka nga 5 kati omwami wange naŋŋamba naye baby nkuproposes ate otambule weka n'agamba nsasulire n'abaana boys you're going surprise. Thank you, Daddy. Thank you, Daddy. Thank you. You guys, Professor yasasulidde abaana bagende n'agamba bwe nnamala performance zange ezo zonna nga batwalako emekka bagenda kwata ku gundi ku umra simanyi babika era essaawa yonna bano bagenda kuba bahaji ne bano baba bahaji. Guys, we are so excited and I want to thank you, Daddy. Thank you so much. Ne Mukulu Rasul, you Saudi Arabia. Mwembi, you did a very great job. Thank you so much, my love. So, Daddy yangambye specifically ekintu kye tugendako bakiyita proposal vacation. Like when you're ngaba amaze okuproposinga mba mugenda ku vacation so jendagako so propose a vacation like yeah propose a vacation simanya bamwali mubise but it's fine. I mean that's life. Oh nyabo Nkwagala nnyo honey. Let me be your honey. Njagala kuba your body. Abeka bagambe. Nitata mugambe. Mama mugambe. Akasuti golode. Nze n'abaana bange twalonze mujomba kuba mujomba yamanya abakyala ebituluma mu sikati zaffe ate nga ali redo tuyamba okutujja mu bwamalaaya abasajja abatuzaalamu tebatuyamba kale n'olwekyo mujomba jju sikati yange jju eri mujomba. Olaba omusajja yalese omukazi alina akanyindo bwe kati nga muto wa mwana omu n'agenda omukazi alina ennyindo eringa ekibiya eringa akataasa bweti mumpi nnyo alinga akadomola akafuna wuzu. Basebo ne bannyabo olunaku lwaliro ndi Dammam ngenda okuba omuziki abantu b'e Dammam ate bangambye waliyo bakyala ba Jibu bangi naye Jibu taliiwo ngenda bawa Heather ne Hurim be baami abaliwo bannange ebirabo byange bangambye bakyala ba Jibu balina ebirabo bya Jibu mbu otagenda nabe tebagenda bikuwa bane mubimpe nja bituusa enkya tuli luddawa Riyadh. enkya tuliwa Riyadh. Chatuli Riyadh je kigwera main concert jeri bane ekigenda okubeera Riyadh michomo manya bichi live tugenda kusooka tutulemu awo tunywereko wamu tugenda kusooka tunyumirwe ekigendo beyo basebo ne banyabo mbayita ani gwe gobikola ebyo obikola bali Uganda nti bagenda kujja Riyadh encha nga 14 mwezi guno gw'omunana encha ndi Riyadh
ye wali main concert ngenda kwambalanga mugoli bantaddeko Cheza and Becky live in concert Riyadh tego manyo kola concert ye Riyadh mukwano gedjeze eri ennyindo yo olwairo tulidda maamu enkya Riyadh banange mujje mutuwagire bakyala bajibu mbayita bakyala babahuri mu yuno imira ali bakyala bo bakulabe okojo wanyiridde mukyala bambi yanyiridde bamwadde n'akasawo mu gundi ya Ethiopia kyuka bakalabe bamwadde akasawo mu nyonyi ya Ethiopia babahuri mu asibi otubina tobera ladies and gentlemen baba Heather imirira wano kyuka bakyala bo balabe ne baba Heather w'omufuna omanyozadde kazungu esati yongeddugala ango baba Heather naye bambi empale yennene tubalinze Riyadh ewa Riyadh encha enchi empeta tuzina you understood the assignment. Oh my God, hug me. Nyinza nti okwerabira basaba ne banyabo nze mukyala professor omwana w'abalodi omwami wange yannonda nantwala n'abaana bange oyo bba waffe nga basingo mother fenna era buli singo mother gy'oli sawa ya mami bannange tuli kumpeta anko buli singo mother gy'oli wenna naddamu essuubi bannange ebintu gye biri ate bikola omanyi nti gayi yambuulira nga bwendi omulungi buli lunaku ali simanyi sikyali mulungi abantu mutandisa nolowooza nti ndi lubuto bannange siri lubuto olubuto tujja ddufuna tetunaba naye nga empeta nzagirina oli mubagamba empeta mami yagirina empeta mami yagirina ani yagimpadde ani yaginyambaza Daddy bamuyitaani dadi Mrs. Sekajja Mrs. Iyi sente zange zensasula ku ssomero bamuyitaani naye amasomero gano agasomesa abaana b'ennaku zino kikiggwe Mrs. Sekajja mwena yabalinye ku mutwe nabadde ku show ya gundi ku show ye tubaddewa eno gye twasuzeemu ekiro bannange natuusa ku stage mukyala Sekajja nega abannange omwami waffe nga basingo mother buli singo mother gy'oli oyo mwami waffe ono agenda kwezi ayina emyaka 5 naye tamanyi na kuyimba yimba buli singo mother gy'oli oli muzira kusinga mother woli ndi muzira ffe tumanye eyo ze tulwana entalo abasajja genda wabula emyaka 5 naye kwogera ku kyagaali jangu otuyimbiremu abasajja mukazi netutawana bana tetuwani era temumanyi balinako obusungu bungi muli bamulaba kakina ye kale abasajja nammwe nno muli basajja era bajja zibayimbira deeri naye mundayira mu linnya lya Yesu mwe baana bange mugenda kwera balungi eri bakyala bammwe so guys enkya tuli Riyadh tugenda muziki kumu tugenda kuyimbamu mujja yimbamu tugenda yimba akayimba ka Let It Rain yes we love you Mwah.